Abakungu mu Bwakyabazinga bwa Busoga nga bayambibwako gavumenti ya Butuluki badduukiridde abakyala abawangaala n'akawuka ka Mukenenya nga bano beegattira mu kibiina kya Women Integrated Empowerment Development Group nga babawadde ekyuma ekikola ebintu eby'enjawulo okuva mu mayembe g'ente. Okusinziira ku mutandisi w'ekibiina kino Talintwala Judith ng'onawangadde n'akawuka ka Mukenenya okumala emyaka kati 3 agamba nti embeera ebadde ebayinze kuba abakyala abasinga bannakyeyombekedde abatalina ayamba ng'ekyuma ekibaweereddwa kya kubayamba okutumbula ebyenfuna byabwe. Waba omukwise tulibalwale bakawuka mu banamwandu mu bamulekwa mulimu ne bamaama baisi mpezano okukola crafts ekiseera kino okukola byamayiga ga nte ebyamayiga g'ente abaza Katonda olwa kino kyetutuusa gavumenti yatakkirizza. Mugaya Othman nga yatendeka abakyala bano okukola ebintu eby'enjawulo agamba nti babadde n'obuzibu bw'amaanyi ng'ebyuma bye bakozesa bifa buli kiseera ekintu ekibadde kigootaanya emirimu gyabwe. Bw'abadde akwasa abakyala bano ekyuma ekibaweereddwa, minisita w'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga bwa Busoga Oweekitiibwa Helen Namutamba Olga ategeezezza nti Obwakyabazinga bwa Busoga kati bubakanye n'eddimu ery'okudduukirira abantu ba Busoga nga buyambibwako gavumenti ya Butuluki ng'ekyuma kino kyakuyamba abakyala okukola ebintu eby'enjawulo omuli amapeesa, ebijiiko, ebikopo, ebyokwewunda by'abakyala n'ebirala bingi. Bagula akatwe ebyuma eby'embona bye bakozesa aye nga tibimala. Basabye ekyuma kino, ekyuma kiprocessing amapeesa. Kati eno mashini gyemboine gyasobola okufulumya amapeesa more than 1,000 buttons of different designs at every output. Tufuniemu abaana befe bajafuna emirimu kino ekyalo kiddakula. Oweekitiibwa Namutamba asiimye gavumenti ya Butuluki olw'enkolagana eriwo n'Obwakyabazinga bwa Busoga mwe bayise okuzimba amasomero n'emizikiti mu bitundu bya Busoga eby'enjawulo ng'asuubiza nti bakufunira abakyala bano akatale k'ebintu byabwe. Okusookera irala gavumenti ya Butuluki, gavumenti ya Takeno mikwano gyaife mwidukira inumaawo basponsoringa ekiwulo okusiibulula abasiraamu. Abataki abo batukozemu omulimu munene, amasomero agasinga ag'abasiraamu gona Bataki na bagazimbye. Akiikiridde omubaka wa Butuluki mu ggwanga lino Dr. Byangwa Abubakari ategeezezza nti gavumenti ya Butuluki yakwongera okuyamba Uganda naddala ng'ewaayo obuyambi mu bitundu gye bwetaagisa. Obuvunaanyizibwa bwakyo kuyamba abantu ba mu mbeera ya bunafu mu nsawo kutereeza nsawo, socio-economic transformation oba development. So kyetukola era tukikoze okumala ebbanga gano mu Uganda. Twenda okwebaza Obwakyabazinga Bwayiseefu Baba okuba nti yasembeza abantu beene. Asmani Mukembo yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero. Okusinziira ku mutandisi w'ekibiina kino Talintwala Judith ng'onawangadde n'akawuka ka Mukenenya okumala emyaka kati 3 agamba nti embeera ebadde ebayinze kuba abakyala abasinga bannakyeyombekedde abatalina ayamba ng'ekyuma ekibaweereddwa kya kubayamba okutumbula ebyenfuna byabwe. Waba omukwise tulibalwale bakawuka mu banamwandu mu bamulekwa mulimu ne bamaama baisi mpezano okukola crafts ekiseera kino okukola byamayiga ga nte ebyamayiga g'ente abaza Katonda olwa kino kyetutuusa
gavumenti yatake. Mugaya Othman nga yatendeka abakyala bano okukola ebintu eby'enjawulo agamba nti babadde n'obuzibu bw'amaanyi ng'ebyuma bye bakozesa bifa buli kiseera, ekintu ekibadde kigootaanya emirimu gyabwe. Bw'abadde akwasa abakyala bano ekyuma ekibaweereddwa, minisita w'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga bwa Busoga Oweekitiibwa Helen Namutamba Olga ategeezezza nti Obwakyabazinga bwa Busoga kati bubakanye n'eddimu ery'okudduukirira abantu ba Busoga nga buyambibwako gavumenti ya Butuluki, ng'ekyuma kino kyakuyamba abakyala okukola ebintu eby'enjawulo omuli amapeesa, ebijiiko, ebikopo, ebyokwewunda by'abakyala n'ebirala bingi. Bagula akatwe ebyuma eby'embona bye bakozesa aye nga tibimala. Basabye ekyuma kino, ekyuma kiprocessing amapeesa. Kati eno mashini gyemubwine gyasobola okufulumyanga amapeesa more than 1,000 buttons of different designs at every output. Tufuniemu abaana baffe bajafuna emirimu, kino ekyalo kiddakula. Oweekitiibwa Namutamba asiimye gavumenti ya Butuluki olw'enkolagana eriwo n'Obwakyabazinga bwa Busoga mwe bayise okuzimba amasomero n'emizikiti mu bitundu bya Busoga eby'enjawulo, ng'asuubiza nti bakufunira abakyala bano akatale k'ebintu byabwe. Okusookera irala gavumenti ya Butuluki, gavumenti yataka eno mikwano gyaife mwiddukira inumaawo basponsoringa ekiwulo okusiibulula abasiraamu. Abataki abo batukozemu omulimu munene, amasomero agasinga ag'abasiraamu gona bataki na bagazimbye. Akiikiridde omubaka wa Butuluki mu ggwanga lino Dr. Byangwa Abubakari ategeezezza nti gavumenti ya Butuluki yakwongera okuyamba Uganda naddala ng'ewaayo obuyambi mu bitundu gye bwetaagisa. Obuvunaanyizibwa bwakyo kuyamba abantu mu mbeera ya bunafu mu nsawo kutereeza nsawo, social economic transformation oba development. So kyetukola era tukikoze okumala ebbanga gano mu Uganda. Twenda okwebaza Obwakyabazinga Boysafe Baba okuba nti yasembeza abantu beene. Asmani Mukembo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero. Gona bataki na bagazimbye. Akiikiridde omubaka wa Butuluki mu ggwanga lino Dr. Byangwa Abubakari ategeezezza nti gavumenti ya Butuluki yakwongera okuyamba Uganda naddala ng'ewaayo obuyambi mu bitundu gye bwetaagisa. Obuvunaanyizibwa bwakyo kuyamba abantu mu mbeera ya bunafu mu nsawo kutereeza nsawo, social economic transformation oba development. So kyetukola era tukikoze okumala ebbanga gano mu Uganda. Twenda okwebaza Obwakyabazinga Boysafe Baba okuba nti yasembeza abantu beene. Asmani Mukembo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.